The cultural leaders must therefore ensure that our African vernaculars and customs regarding the marriage, etiquette, etc. are preserved and therefore need to be changed or adjusted because they infringe on human rights. The examples of such backward practices include female genital mutilation, cattle rustling. Gavumenti yamala otutongoza twetengerede sebo naye kamputume tugambire president koji ezaana isibwe nga isinikiguru eyendongodde. Abantu bakooki mwenna basebo ne bannyabo abakulembeze ab'ennono bibantumye byonna ne katikkiro waffe byonna ngenda bitwala bukolokolo mbituuse ku mukulembeze w'eggwanga enkya saawa nnyanja kuba naye.